Kyambadde Rollins webale nnyo. Charles Engola nga kati mugenzi yali akiikirira ekitundu ekya Oyam North. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira enteekateeka z'okulonda agenda okumuddira mu bigere bwe bati abamu ku bakulembeze okuva mu kibiina kya NRM basabye mutabani we Sam Engola Junior bw'atyo yabawandwako eddusu. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira enteekateeka z'okuddamu okulonda, omubaka wa Oyam North ekyalimu minisita w'ensonga z'abakozi Charles Patrick Okero Engola eyaziikibwa ku Lwomukaaga oluwedde, ekibiina kya NRM kigamba kamyufu kandisalawo n'abakwatira bbendera. Mu kuziika omugenzi, akabondo k'ababaka baveerango kasaba omumyuka wa President retired Major Jessica Lupo mutabani w'omugenzi Sam Engola Junior awandibweko eddusu okumalayo ebbanga erisigadde ku kisanja. Ku nsonga eno, Ssaabakunzi w'ekibiina Rosemary Nansubuga Sseninde agamba bakuwa buli ayagala omukisa oluvannyuma akamyufu kasalewo. Ffe ng'ekibiina ky'NRM tetwagala kukatiika muntu ku bantu. Twateekawo enteekateeka nti abantu balina omwagaanya okwerondera omuntu gwe baagala. Era y'ensonga lwaki ekibiina ky'NRM kirina kye twandiyise demokrasiya. Tuwa abantu baffe eddembe lyabwe ne beesalirawo. Era na kino olw'okuba nti abavuddeyo bangi senga abadde muntu omu ekyo kiri kale nga bwe kyali omoro nti NRM yo yaleeta omuntu omu eyali omwana w'omugenzi. Naye kati wano we twogerera abavuddeyo abajjeyo emitwe nga baagala okuvuganya mu kalulu kano oba nga baagala okubeera mu kalulu kano ate nga b'NRM bawerako. N'olwekyo kitegeeza nti ffe ng'ekibiina tuba tulina okugenda mu bantu ne tuteekateeka okulonda okw'ekibiina abantu ne basalawo. Wakati mu kwongera okunoonya obuwagizi bakutandika okutalaaga Kampala, Buganda ne Busoga n'okwebuuza ku balonzi ekyabawanguza mu kalulu ka 2021. Naye byonna bye twazuula ebimu ku byo nga mwe muli ebya service delivery n'osanga nga abantu beemulugunya mu malwaliro, tetulinayo ddagala, oba olyawo abasawo tebakoze bulungi mirimu gyabwe, oba olyawo enguudo si nnungi nga bwe twandizisuubidde. Ne tusanga ebizibu ebirala ebikwatagana n'abavubuka. Abavubuka bangi nga beemulugunya kubanga tebalina mirimu, naye ng'ate tulina obuteerabira nti eggwanga lyaffe lizaala nnyo era abavubuka tulina bangi. Bakutandikira mu ggombolola y'e Kawempe era abamu ku bakulembeze boogedde ku nsonga eno. I know that police definitely has got guidelines. They know and they have always provided us with guidelines. And I want to assure you that for us as a party, much as we are in the ruling government, much as it is the party in the which is the ruling government, but we also follow the guidelines and we follow the laws, because nobody is above the law. Whether we are the ones in power, we are not above the law. We have already notified police and we are already working with the DPCs in regard to this activity, and as far as this activity is concerned. Lwemugenda okutandika lwetugenda okutandika zaabike eyabawadde ebbaluwa naffe twamuwandiikira nga tugenda okutalaaga nekkunga waffe mu Kawempe. Kino weekijjedde nga n'omukulembeze w'eggwanga atalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'akadde konna ayingira Greater Masaka emu ku zaasinga obutawagira NRM mu kulonda kwa 2021. Bikusakiddwa Amala Muhammad ne Wandulu Bone, Crossall TV.